Laba omwami wa Miss Dammam omupya bannange beeraze omukwano ku live bino binyuma obyerabiddeko byonna bikuleetedde mu maaso awo bannange sanjere love enyuma nga olina omuntu akwagala ebyaddala nga takubuzaabuza naye nga ngenda kuba mbikulaga mu maaso awo. Olutalo wakati w'Abannayuganda n'Abasomali gye byatandikidde yonna biki ebyogeddwa byonna ebigenda mu maaso, ani yalutandise, ani alukomekkereza, oba luggwa ddi, ani agenda okwetonda, byonna bikuleetedde mu maaso awo. Naye nga wasuze oti asibeeta gwena omulungi ampuliriza Channel Media kwali subscribe for more updates, like, share and comment. Welabile okunyiga notification bell obenga notified brenteekawo video empya. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwa gwe naye nalina omwagalwa ng'akubuzaabuza tomutegeera olowooza oli omukumbe muli bangi. Munnange namba yaffe kweli ku screen, twesige tukuzuulire omwagalwawo otegeere ekituufu nti ono mwagala, anjagala, annimba, ndi omu oba tuli bangi. Munnange namba yaffe yo ku screen, twesige tukontakitinge tukuzuulire omwagalwawo otegeere ekituufu ove mu kubuzaabuzibwa. Tulina airport pickup services nnungi, tukuwerako n'ekimuli ate nga tulinako ne free wifi akwatadde ne snacks ez'okuliiranga mu kkubo ng'otambula obeera ku internet ng'osaakinga TikTok ng'oscrollinga. Njogera kindeke kisaavisi zaffe ennungi munnange twesige ate nga akabeeyi kasaamusaamu nga bw'okiwulira. N'ekirala tukola surprise ne delivery esobola okubeera birthday surprise oba any other type of surprise. Byonna tubikolako bulungi nnyo ddala kabeeyi akasaamusaamu. Gwonna alina ebintu byagala okugulira abaana bo oba okuguliza abazadde bo nga tolina muntu wa kutuma, tolina muntu abikuguliza nabideliveringa. Munnange twesige tubigule tubideliveringe nga oli ku video call olaba buli kimu wetubageininga wetukola ki byonna. Ennamba yaffe kweli ku screen, twesige tukontakitinge tubeere nga ate tukimala bulungi nnyo. Tobeerayo nobeera nga weeraliikirira nti ate munnange nze bensindikira ssente tebaagala kunguleko kino, bensindikira ssente tebaagala kuguliza abaana bange engoye, bensindikira ssente tebaagala kola bwe bati ne bwe bati. Munnange ffe twesige tubikolere bulungi nnyo ate nga akabeeyi kanseko buseko. N'ekirala tusiba ebimuli bya ssente nga money bouquet, money tar, fruit baskets n'ebirala bingi nga kwatadde n'ebirala by'oku mikolo tubisiba ng'okwanjula, okukyala, nika, birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Katutandikire butelevu ku lutalo lw'Abasomali n'Abannayuganda. Kino nno kyaviiridde ddala mabega nga abantu bangi bazze bakomplaininga nti Abasomali mu Uganda beeyisa bubi. Munnange benyinyala Abannayuganda bye babeera mu mizikiti tebaagala kusemberera bannaabwe. Badde eri ne bakola obukuukuulu olutalo. Abannayuganda basazeewo ne batandika olutalo ku Basomali nabo ne bazza omuliro. Njagala obeere nga weerabirako ate otuwe n'endoozi. Ansaba tuwene endoozi mu comment section naye nga ngenda sooka kulaga omukyala yasooka okukomplainingako ne batamuwa nnyo budde olw'okuba ayogera mu lulimi Luganda ate lwe mmala nkulage oyo eyabasiikudde ngamba Abasomali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? Ramadan Mubarak. Today I've just come to talk about a certain group of people that come at the masjid for Salat Taraweh or Juma or any other Salah, and they deliberately refuse to join their feet with fellow Muslims because they are not of their race. Whatever you're doing, sister or brother, because you cannot join your feet with a black race or a race that is not yours, Allah is watching you. In this Ramadan, whoever is doing it, please stop it. Guys, kanvene mu luzungu, so kenzire mu Luganda mbawe story time. Back then, nali mu high school, nali mbeera Old Kampala kumpi ne police as in high school. So abantu ababeera around Old Kampala ewa Bakuli, Mengo, Sir Apollo, Musajja Alumba, you know, awo wonna waliwo races endala. Mulimu Abasomalia, mulimu Abawalabu, mulimu Abapakistan, Abaethiopia, Abasomalia. Banji nze sibaawula, especially they are women. N'abasajja sibaawula kuba abakyala abasinga baba beesibyeko olumu. Feso nze sibaawula olumu bayita n'Abasomaali because I'm used. Kaso simanyani.
ebiseera ebyo nali nezuula mu ddiini yange nga wamanyi omuwala omuto ogamba let me dedicate myself to Allah biki Ramadan eyo yali etuuse nga ngambye ngenda kutandikanga okusala tarawih nali sisalanga tarawih nezimalako twabeeranga primary biki ng'omugenda ne musalako ekitundu n'ofuluma. This time round it was my first Ramadan. Nze neeweeyo nsale yonna nga kuva weetandikire paka weggwera mpaka Ramadan yonna. So nga nkola ki nyambuka because bw'ova wali ku police oba osala busazi n'ogenda ku muzigiti. So I went ntuukayo nagendanga bukyali namalanga okusibuluka first phase kunywa juice biki ebyo ebisooka nenziruka nensala maghrib wemala okusala maghrib isha nenzisalira ku muzigiti and then netuproceedinga ne tarawih paka weggwerayo. Now ntuukayo olunaku olusooka tusala tumala okusala naye by then ezo races ezabeerangayo Somalia Ethiopia biki nga be bangi nga Uganda kale black people ababeerayo nga babeerayo nga mu itikafu ezenaku 10 ezisembayo oba ku Jumaa babeerayo abangi naye nga mutarawe bano be basinga obungi. So nentuukayo nensala twamala okusala kati netutereera twamala okusala naye nga bwentekawo ekigere kyange oli tebakkiriza ng'olaba ekigere akijjayo otekawo ekigere mugatte ebigere okusala eswala olaba akijjayo. So I was natutandika tarawe era nalo nangamba ono omukyala oba tanjagadde oba tansiimye bwe twatoola salaamu raka ezasooka 2 nenkyusa nziri ewalala era we nadda be baaliwo era ne bagaana okugatta ekigere nange. I was I started feeling a certain type of way. Nenzira. First day nagenda nenyiga. I was why? Second day nenzija, they did the same thing. Kati third day omutima nga womanyi otandika and you're wambireke oba nsalirenge ewaka nga manyi gatandise okunzigwa. Oli obaddeko muswala n'otoola salaamu nga bakusegregating baganye okugatta ekigere naawe and then n'otoola salaamu assalamu alaikum warahmatullah. So n'osika olugoyo olubunyeko bulira oba saanaabye oba saatukudde oba I felt that way. Nentuuka ekiseera olwaddako nga mpulira omutima neŋŋamba kati lwenadda naye ng'omutima njagala okusala tarawih bwe nakomawo omulundi omulala neŋŋamba sigenda bwe mbasangawo nga weebali be basinga obungi ngenda kusaalira emabega mu kakoona nentandika nenfuna akasonda mu muzigiti nemba nga wensaalira nzeka. Kati olunaku olulala wayita ennaku zitambula wajja hajati omulala omuwala omulala nga naye bakimukola nambuuza lwaki osaalira eno mugamba kansaalira eno it's okay nambaye kale tewali buzibu ndowooza naye agenda mu line bakimukola ye yayanguwa nanyiiga nagamba naye bano abantu lwaki tebagatta naffe bigere. And I was nange simanyi kyekyanzijeeyo they made me feel a certain type of way sigwanire oba kubeera musolo oba something. I felt I was young kati ng'omutima ngamba oba saanaabye oba situkudde oba engoye zange naye omanyi mu high school twabanga ne perfume buli bwosimanyi buyuri buki ng'okeekuba kale owunyeko bulungi and I would make sure bwengenda okusala tarawih mba naabye literally everything was not making sense. I felt bad, my self-esteem lowered. Guys, I was the masjid kale ebweru babikole naye muzigiti. It was really bad for me. I felt bad. Natuuka ekiseera nga saagala kuddayo oba kusaala swala nga mbeera nja kgenda paka we nafuna ako ka corridor akasonda nensaalira nga emabega. Kati n'omuwala oyo eyajja era yali Uganda naye babimukola ye nanyiiga naye bana abantu bayita kibyo mugamba nojja tujja kubeera tusaalira eno netubeera nga tusaalirawo but mu bulumi kubanga wateekangawo ekigere ne bagaana nolaba ng'olinga oba mubuze emirembe munange netuvaawo netuwera babiri nga tusaaliranga eyo emabega fekka. Time neetuuka taamu yali egenda kuggulawo nzire ku ssomero neggulawo ne stopping ogenda okusaalirayo but
obwo bulumi bw'okubanga they segregated me bwannuma nengamba ne muzigiti people who stay around those sagala gamba mboba tribe kyobani naye aba abantu ababeera awo ezo races ezibeera awo sibaawula simanyi yakinkola simanyi yali wa race ki but sometimes bagano batolera nabatwabatolera salamu nga tebaziddamu. I felt bad. By the way, one of the things I've failed, like literally I promised myself not to bleach, is because kala yange bajigira nnyo. Like there's the way they made me feel a certain type of way. Nange ne ngambe no kala nebo ngamba munnaye takutukuwa ebizigo omulunguke no ekyo kyonna kigaana. Remember nine sentence enkanachi, I will not bleach. Why? I've suffered with this color. Ate nga siri muddugavu nnyo kiri awo, but I think society gye nabeeramu okusinga ey'abantu, it was naye alhamdulillah. Naye anybody omuntu yenna akikola nkyongedde mu Ramadan eno kuba ndabye posts nga 2 the past 2 days ng'era waliwo abakyemulugunya. I remembered nti nange kyantuukako oyinza okulemesa omuntu obutadda mu muzigiti waba wa mutima mutono. There's the way it lowers your self-esteem. Nowulira nga tukyawera, nowulira wanga obuli ki, nowulira nga oyagala kwevuma kala Allah gye yakuwa. Please, whoever is doing so, stop it. We are all equal in the eyes of Allah. We are all equal in the masjid. Bye bange siyombye sikoze ki, but then whoever is doing so, ndabye posts 2 abaana ba complaininga lwaki temugatta bigere n'abannamwe lwaki why? Whoever is doing so, Allah is watching you. Please stop it. We are all equal in front of God. Munnange omukyalo oyo ye yasooka okwogera ku nsonga eyo nga n'ayogera yonna kusosola gye batandikira byonna nga bw'obiwulidde mu vidiyo eyo. So kati ngenda kubeera nga nkuteerayo vidiyo ya Fatima omulala ate eyabakoonye bubi nnyo ne bavaayo n'omuliro omuyitirivu ne bagamba Abannayuganda muwunya ensonga lwaki tetubasemberera. My Somali sisters, please watch this video, especially if you're in Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who told you Somalis that you are very different from us? Why is it that you people, when you come to the mosque to pray, you separate yourselves from the rest that you found at the mosque, inside the masjid? You find your friends have already made a line somewhere, and you separate yourselves in a cocoon of 3-4 people, and you stand alone. Is that Islamic? How exceptional are you? Is your blood green? Is your urine like cooking oil? I'm sorry to mention, but I am very pissed. Why is it that you people, okay, carrying your own prayer mats is okay, but why do you have to separate yourself from the rest of the congregation that you've already got in the mosque? You people are not behaving like Muslims. I don't know what is wrong with us Somali sisters. You think you're different? Is it because of your color or texture or anything? You people, you have to behave, especially if you're a visitor somewhere, okay? And we are Muslims. What your sisters are doing is not nice at all. I don't know if this is how you behave in all countries, but in Uganda, we don't like the way you're behaving. Thank you. Vidiyo eyo nno yagugumudde Abasomali ne bavaayo n'obusungu obungi ne bagamba Abannayuganda temunaaba, ensonga lwaki tetwagala kubeera nammwe, mubeere nga munaaba, mulabike bulungi, mu brushinge, tutandika okubeera nga tubeera nammwe, nti n'ekirala musaala muli half naked, tetusobola kubeera nammwe biki. Naye nga byonna byavudde ku nsonga eyo. Mu mizikiti abantu nga beebuuza lwaki tebazimba mizikiti gyabwe gye basobola okubeera nga babeera yokka nga tebeewunyirira. Njagala obeere nga weewulirirako omukyalo ono owulire bwe yayogedde, naye abantu baamuddiza backfire. Olutalo oluli wakati w'Abannayuganda n'Abasomalia maidia luyitirivu nga wookyo na akawunti batandise dde okuziroopa. Since you made a video about this, and it's simply because of smell. Now,
let's get back to the Islamic behavior that you were talking about. When you're going to the mosque, you're expected to be clean. Yeah, you're expected to smell clean. I'm not saying go spray perfume all over yourself. However, taking a shower will not hurt anyone. In fact, you are expected as a Muslim to smell clean when you go to the mosque. And I'm not talking to you specifically, but I'm talking to anyone who might need this advice. Please use a deodorant. And if you are cooking all day in the kitchen, please take a shower. If you're going to the masjid, take a shower, put on a deodorant, especially if you live in a hot country. Please always go to the mosque smelling clean. People should not be forced to stand next to you while you stink. Okay? If you go back to Islam again, once more, Islam expects you to smell clean. Islam expects you not to stink when you are in the mosque and outside the mosque. But even more important when you're in the mosque, because how am I supposed to focus, or how can anyone focus on praying and standing before Allah subhanahu wa ta'ala when all I could think of, or when all anyone could think of is, oh my God, I can't stand being right here in this spot. So I'm not saying every single one of you smell. However, when someone repeatedly goes through the same experience, they start avoiding doing the action that leads to that experience. So if I have stood next to someone who stank several times, I promise you, next time I will avoid standing next to the group of people that I have associated that certain negative experience with. It's that simple. Anyway, I hope it's very clear. I hope you have a nice Ramadan, rest of Ramadan, and I hope you have a great Eid. Make sure to let your sisters know that showering is important on Eid too. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Byebyono byemu kuyanyiziza ku bannayuganda ate ne abasomali ne bongera kuyiwamu nnyo mu bbwa. Babadde baba complaininga empisa zaabwe mbi, bacaafu biki, naye ate nabo ne omukazi n'avaayo n'abakuba point ng'agamba nti abannayuganda muwunya, y'ensonga lwaki tebaagala kubasembeera, ensonga lwaki tebaagala kubeera nammwe, muyiga okunaaba, muyiga okwesiga ku deodorant, muyiga okukola ki, muyiga obuyonjo, naye ng'abantu bangi bakomplaininga nga bagamba nti asinga basomali bucaafu. Njagala olabe omulira bannayuganda gwe bazizza ate tulyoke tweyongereyo wa Miss Dammam. The only reason as to why you guys exclude yourselves from the lines of Salah is because you feel special. You feel some type of way that maybe you're not in the right place. Maybe we did not have to be close to you or something. Girl, let me teach you something. You guys always have a weird smell in your mouth that is intolerable. Someone cannot tolerate that smell, but we do not talk about it. We do not say anything because most of the times you eat garlic and that stinky smell of garlic remains in your mouth. No one ever complains because that is Salah. Salah brings togetherness. We do not care about color. We do not care about beauty. We do not care about looks. All we care about is putting some respect and be fearful towards Allah. So we do not judge. The audacity of you trying to trash Ugandans that they stink. They stink. Because I was in a mosque on last Friday. I heard something like this some time back. Someone else was talking about it. Why Somalis always exclude themselves from lines of Salah and they go elsewhere, they have a special prayer for themselves. I didn't take too much of it. So this time round I find 3 Somalis. They come with their own mats, which is okay, and then exclude themselves. If you feel we stink, please get your own mosques. Please don't attend our prayers.
This is Uganda. This is not your country. If you feel any way that you're special, more special than all Ugandans, please go back to your country. We are not trying to be racists. We wouldn't have reached this. Like, how dare you say that Ugandans stink? Not all of you, but you stink. Each and every goddamn time, each and every mosque that you go to, how hard have you tried to make sure that maybe sometime when I go to this mosque, I find women that don't stink? Mostly, when you guys come, don't check with anyone. You exclude yourself immediately. Even during the teachings, you're always aside. You don't give time to people. How will you smell them? Because Nabina sallallahu alaihi wasallam said that whenever you're coming for salah, it is sunnah to come clean. To come clean, you clean yourself, you wear the best perfumes, you wear the best dresses you have. So those people are kindly doing that. And you are going to come here and trash women that they stink? The audacity, girl. The audacity. Please, if you feel they stink, I would love to think even the air you breathe stinks, because most of the girls in there do stink. How are you able to bear that smell in the mosque? Because you're in the same area code. How are you able to like breathe the same air? Because if they stink, obviously, their odor is all over the place. How are you able to concentrate on salah if you still can't smell their smell? The audacity, girl, you're so audacious. You should be ashamed of yourself lying in Ramadan. How dare you say that you can't, like, women stink? Are you for real, for real? Does Islam teach that? You feel special because me, the only thing I know is you guys don't think you're black. Even after knowing that you're Africans. You think because you're brown skin or light skin than other Ugandans, you feel some type of way, you should be excluded, you're special. Girl, stay home. It is not compulsory, it is not a must for a woman to attend Jum'ah prayers. Stay home. If you feel inconvenienced by Ugandan women or other women that you feel stink, it is not compulsory for a woman to pray Salatul Jum'ah. Stay back home. The audacity, girl. You guys are racists. That is one thing I know about Somalis. Even in a market, in case you step on one by mistake, they will give you that eye like you didn't have to. It was a very big mistake, even after someone saying sorry. So you're here trying to pretend that it is because people smell in the mosque, that is the reason as to why you exclude yourself and pray a special prayer alone. Please don't attend our prayers. Don't even enter our what? Our mosques. Y'all are refugees in our country. If you feel we inconvenience you, please, mwesonde sente ngaba siramu. Collect money as Muslims, build your own mosques as Somalis, and those mosques will only be attended by Somalis specifically. How dare you? You do not have shame, woman. Somalis women will repeat, you are not special and you're doing it the wrong way. You are doing it the wrong way. If you're praying Salatul Jum'ah is a prayer of many, of a group, meaning we are supposed to pray together. But if you feel the need to come and join us in prayer and exclude yourselves because you think people smell, because people stink, we all know you're racists. You're racist on your own race. Girl, give us a break. You either go back to your country, period, I've said it. Go back to Somalia, where you will be in a mosque comfortably and all Somali ladies don't stink. Also, this is a reminder to all Somalis, please brush your teeth. Please brush your teeth. The good thing, this is Ramadan. You guys don't come gamunya kamwa. You guys no longer come when your mouths are smelling or stink. Because it's Ramadan, you don't come gamaze kuria. But please, when you get time, because I know you know some Luganda, you've been here for a minute, please brush your teeth.
and put some respect on people who have given you a home. This is a home. We respect you. We take you as sisters. And here you are trying to trash us. Simanya we smell. Bombo clat. Put some respect on us. So byebimu ku ebyo byensobodde okubaleetera kuba ebintu bingi nnyo sobola kubeera ate nga mbimalayo naye nga oluvannyuma lwa videos empitirivu Abannayuganda ze bakoze nga bakomplaininga balwanira mu comment section Somalian n'Abannayuganda oluvannyuma bavuddeyo ne baweereza obubaka obwetonda ti bannange mutusonyiwe bannange tugenda kukyusa tetusobola kubeera ate nga tugumira embeera y'omu kampu mbi nnyo bannange mutusonjukira nti ne Somalia waliyo entalo ezitagwa yensonga lwaki baddukayo bagenda babuna mu nsi ezibeetoolodde naye tebasobola kuuma mpisa zaabwe basigala bayolesa empisa zaabwe envundu ate tebagambwako munnange nga bw'okiwulira naye nga byebyo katusuubire nti banaakyusa katugende butelebe wa Miss Dammam n'omwami we boyfriend omupya nga ayitibwa ali muzungu weerabireko. Njagala oluusi nenjagala okolere mu sitira nga saagala kulabawo omuntu yenna akulabako yo face. Nze face y'omwana enzijukiza bingi nnyo nina enkovu gye nnina lwa face yo yannange. Tuvulaba mwana kiba kirungi n'okuba n'omuntu gw'oyagala. Kimu okimanyi yokanagana okuwumula ennyirira n'otakuwumula kulyanga ekintu ekyo kinsanyusa. Njagala nnyo okukola omulimu ebimusanyusa kubanga naawe okola ebinsanyusa era ng'ogamba nti neebika efeesi ngenda kikka. Njagala bakikakasa eti nalonda mulungi okimanyi nti embeera eno bangamba alinya nawe ku mukyalawo naye nalondera kimala nga pressure endibi nengamba kankugjeyo mu ggalale mukyala tofiira mu ggalale bwe kyomanya pressure ebadde ali olina olugezigezi I want to see your wife kankugjeyo mu ggalale hani kyoboma ebyaddala sikwejjusa byonna bye tuyisemu obimanyi. Ndi mwetegefu okutambula naawe kumaliriza kuba gye tuvudde ate ye wabi okusinga we tuli. Okimanyi so ndi mwetegefu ku buli kimu bwe ky'omanya. Abaana bano bagamba mbu jangu wamadali tojja baveeko bajja kwokya. So kusuubiza babe eddiini yaffe tulagira okuwasa abakazi bana wabula okuba emisiyo ng'ensi yonna ewulira nti olimu ekiri mu bakazi abana. Mashallah, thank you daddy. Gwe wano gwe two omwana bamugambye nti gwe 1 gwe 2 gwe 3 paka ku 4. What a beautiful thing. Love is beautiful. Bw'obeera n'omuntu akwagala era nze nnyongera obajjukiza nti tuzuula omwagalwa gwe naye nalina omwagalwa ng'akubuzabuza tokyamutegeera yeebuzaabuza. Munnange okusinga okumala obudde ku muntu atakuliiko, ku muntu atakwagala, ku muntu akubuzaabuza. Munnange enamba yaffe kweri ku screen to inbox nga tukuzuulira omwagalwa wo. Tulina airport pick up services zaffe ennungi tugabirako n'ekimuli free wifi ne snacks mu mmotoka. Services zaffe ennungi nga bw'okibira tukyusiza ddala ne ssente eza buli currency nga temzitemeddwako nga bazitema ku airport nga bazitema mu banka. Munnange tuzikyusiza ddala bulungi ne tuzikuwanga bw'olina okuzifuna nga bw'obadde ozisuubira. Ate n'ekirala nyongera okubaza abakiranisi bange bonna abazibampagira ku airport pick up
ku surprise ne delivery ez'enjawulo abampa emirimu okuguliza abantu bammwe ebintu engoye ebintu byewaka mwena ndi musiimu nsaba Katonda bawe kyemusinga okwagala ate nyongera okujuga surprise tukyazikolera ddala delivery tuzikolera ddala tusiba ebimuli bya ssente nga money bouquet, money tag, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo ate nga tusiba n'ebirala by'oku mikolo ng'okwanjula nika birthday parties n'ebirala bingi nnyo tukolera ddala emirimu mingi mu kwantu inboxing tuwagelezeganye tuwe emirimu gwonna omulimu gwe wandeetaaze okukolera tu inboxing tubeere nga tukolera ffe tuliwo kubeera nga tudelivaringira abantu baffe bankuba kye kuba nazaako nnaku kuba abeera eyo ng'abuyana nti ani ayinza okuntuukirako ewaka okunkolerako bwati ne bwati ani ayinza okunkolerako bwati ne bwati ne bwati munnange toddamu kubeera ate nga wejjusa ate nga weekubagiza enamba yaffe kweri ku screen tu inboxing tuwagelezeganye tubeere nga tukwatagana all channel media kochali subscribe for more updates like share and comment walabira okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya nyongera okwebaza munemuna abalaba video nge to the end nolaba obulamu nga tobusikipinze mukwano ndi musimu era nsaba Katonda akwekyosinga okwagala abangamba nti nkuba nnyo obulango oba nti njogera bingi munnange kuno kwendya nsaba munsonyiwe olwekyo nga kwotadde ne background noise. Thank you.